omwana wange badde nkola ki badde mwagala nnyo so bukyeyegezako okubategeeza buli omu yamanyawo bulumi bwayitamu ng'afiidwa omuntu we bantu bakitujja okuziika tuziikiddeko gundi naye obulumi bubairimu basaana saala okubasabira ebbanga lyonna bannaffe abazadde bantu ndo bakola ki obasabira okuguma si byangu era nebaza nnyo mwenna gye mwavudde ne mujja okuziika kuno muganda yaffe ono afiidde mu myaka emizibu tuli mu kulaba nga obukulembeze mu ggwanga bukyuka tuzimbe Uganda empya Uganda egenda okufugibwa nga buli omwana eddembe lye ng'erina respect for human rights Uganda efugibwa His Excellency Sentamu Kyagulanyi Robert Musinguzi abakungazi nga buulya bye bituluma nga ffe nga tuli mu kukumaakuma abavubuka tuveeyo tutambulye wamu kubanga tugenda tukwewaayo kulwanirira Uganda mulaba ebitambula mu ggwanga eggwanga liri mu kuggwa mwe temuyirawo bulabi liri mukola ki kati palamenti baba bali makomera baddako baani mulowooza ani addako temukirabaawo nga muyita kikozi ssaawa yonna so banaye mbabuulira ebintu bino kubanga mbimanyi ensufira tutambuliraawo so baganda bange mwenna abali wano n'abantu mwejja mwavudde ebitundu ebyenjawulo tusaasire nnyo famire eno era tusaba Mukama Katonda omwoyo gw'omugenzi agulamuze neki n'ekisa tujja bongera essaala kubanga ekufa kwate kwantiisa nnyo era sebo King waffe wano King Michael tujja kwongera okusabira kubako omwana we n'ebigambo byaza kusukkawo ayi Mukama Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka wa Buganda abatamanyi bulungi erinnya Mberaze Zaki Mawula Eke Tata Namuli mwebale nnyo sebo tweyanze nnyo tweyanzeege nsaba munzikirize masekkati gaffe tulina Bonga Bet mukadde waffe gyakolanga ambassador oba taata w'omugenzi King Michael gyakolanga ambassador nsaba boss Patato gyoyogereko gye tuli mu ddakiika emu webale nnyo Sebo King Michael mukwano gwaffe kitalo nnyo ya bampita Prosper nde nyina company Bonga Bet eyi mukwano gwange King Michael ali ambassador ate yatuyambe nnyo okupromotinga mu ggwanga lyonna tulidde bubi mpulidde bubi ku makya mbadde ngenda n'awalala nangamba omwana we yafudde engamba nteeka kujja kulaba ku muganda wange mu nnaku ezaalimu kati mpulidde badde batedde obutumwa bwa $5,000 naye kankongereko miliyoni ekuyambe wano kibi nnyo okufiirwa omwana muto ng'oyo ku myaka eyo naye Katonda rest in peace. Thank you very much. Amina banaye ndowooza okusinziira ku budde ne ku mbeera engeri gyetambulamu nsaba munzikirize masekkati gaffe tulinamu abayimbi mu mitendera egy'enjawulo saba abayimbi bwenna abawerekeddeko King Michael kubanga awerekerako omwana we saba ffenna tuyimirire afazaali tuwubire abantu anajja n'ayogerako gye tuli ku lwammwe baŋŋambye abuze naye ng'ali mu kujja jjukiragana amakubo gabuzaabuza papa yagenda okwogera ku lw'abayimbi nensaba olw'okuba nti akadde kakyaliwo ku katono batuwubireko buwubizi abayimbi bane tuyimirire mutuwubire ku batuuze ne ku bantu bano abayimbi tuyimirire tugire bwe tuti aha weebale nnyo ab'ebimuli ng'osse n'ekimuli nkusaba kireete bukkolokolo mu tenti eno eya Arise Funeral Service
bebakoze ku nteekateeka eno. Kubanga ndi ku njegoyego ezimaliriza ensonga eno, nja kusaba munzikirize tufune jjajja w'oluggya ajje ayogereko gye tuli. Jjajja w'oluggya luno ajje ayogereko gye tuli mu ddakiika 2 oluyimba luno nga bwe lutambula nga naye bw'ajja. So neyanziza senga w'oluggya bakuyita ojje obugirize omukulu kubanga nze okweraba nga nze yinza obutajjaawo bulungi. Bwe tumaliriza tugenda kufuna bakungubazi bannaffe mwenna mu biti byammwe tusanyuse okubalaba n'okubeera nammwe wano. Tuyimiridde wano mu biti bibiri nga tuli bajjajja b'oluggya luno ate era nga tuli bazadde, taata ne bassenga bano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna okujja. Twebaza omwana waffe Michael Mugwanya bwe muyita King Michael kubanga afuuse ensonga essaawa eno. Okubeerawo kwammwe kwonna wano kubeera ye, era tumuwa ekitiibwa kubanga yasitula amaka gaffe. Kitalo nnyo, kitalo ddala olwa muzzukulu waffe eyafudde ekibwatukira. King Michael yankubira nangamba taata omwana emmotoka emutomedde. Ate okuyitawo eddakiika essaawa 3 mwannyinaze nankubira ti omwana afudde. Kibi nnyo kubanga muzzukulu waffe oyo Eric abadde atumanyi era ng'atwagala nnyo. Ebyokwogera bitono naye neebaza nnyo 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 okubeerawo kwammwe ne mujja mu kyalo eno. Ffe tetuzaalibwa eno naye twajjayo obuzinga tuzze ku buvo n'obuddo. Tuzaalibwa Namugongo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsaba tukubireko mukadde waffe engalo ez'amaanyi. Bakadde baffe mujja kutusaasira muyinza okugamba nti tubalwisizza, ye tujja gamba nti kituufu naye tetubalwisizza nti twagala wabula olw'enteekateeka ezibadde zijja zikyuka. Nja kusaba kumu abakatuuka nga tonnafuna kyakulya oyinza okuyitaawo mpola mpola kubanga enteekateeka eziddako tetwandyagadde nnyo tuzitataaganye. Munzikirize tugenda butereevu eri ekkereziya kitaffe mu Katonda tutwale mu maaso. Tugenda kufuna okwogera wakati eri mu kereziya nga emmisa etandise. Tujja kufuna okwogera kwa maama ne taata ate tufune okwogera kwa agenda okwogera ku lw'abayimbi tulyoke tuzanzikeko ebimuli oba tutekeko ebimuli ate tunaba tumaliriza tuddeyo eri ekkereziya tulage ekyokukola. N'obwetooza obw'ekitalo ennyo nsaba munzikirize mukadde waffe kitaffe mu Katonda ate nga agenda tutwala mu maaso. Naye ffenna nsaba tuyimirire ku bigere byaffe. Saba tuyimirire ku bigere byaffe. Saba tuyimirire ku bigere byaffe. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekya Eric. Ayi Ssaabasajja Kabaka gusinze twakuumye bubi. Okuva edda n'eryo lyonna lire eggwanga Uganda tiryamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe kwetooloola ensi zonna. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe
ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikumenga. Ayi Ssaabasajja Kabaka gusinze olw'omudduwo jjajja wa Buganda kubanga ye musumisa omukulu okuba nti atuseereddeko n'agenda. Munzikirize nzira eri Ekereziya totuula wabula katugende butereevu mu saaviisi oba mu mmisa. Mukama abeere nammwe. Nsigadde nze Waswa MC kansala L3 Masajja Division. Waliwo nsuubiza ekya municipality naye nsonyiwamu nja kulaba kuba njagala kisanja kimu kinyuma nnyo nga tukyali waggulu. Tugenda kubatwaniriza aba Arise bagenda kuba batuleetera mukadde waffe, mukwano gwaffe, kojja waffe, taata waffe, omwana waffe, muzzukulu waffe. Nja kusaba mwenna kuba kaakati bamugjayo tubenga omukolo ogukolebwawo gwe mukolo ogusembayo mu bulamu bwe okubeerako mu lujja wano. Fumiitiriza olowooza akaseera ako omwana akoleredde ekintu kino emyaka 24 gw'olina kakiiko oyinza otukolerera okwewaayo gy'oli okubaawo n'okusitula abantu bwe bati mu ebyenjawulo. Mbeegayiridde lowooza ofumiitirize emmeeme eyo giteekeyo nga bwe tugenda mu maaso. Dijje tuwa oluyimba nga lutambula mpola mpola baleete omugenzi oba baleete omubiri gwe wano mu tenti. Neyanze nnyo neyanziri senga w'olujja bakuyita ojje obugirize omukulu kubanga nze okweraba nga nze nyiza obutajjaawo bulungi. Bwe tumaliriza tugenda kufuna bakungubazi bannaffe mwenna mu biti byammwe tusanyuse okubalaba n'okubeera nammwe wano. Tuyimiridde wano mu biti bibiri nga tuli bajjajja b'olujja luno ate era nga tuli bazadde, taata ne basenga bano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna okujja. Twebaza omwana waffe Michael Mugwanya bwe muyita King Michael kubanga afuuse ensonga essaawa eno. Okubeerawo kwammwe kwonna wano kubeera ye, era tumuwa ekitiibwa kubanga yasitula amaka gaffe. Kitalo nnyo, kitalo ddala olwa muzzukulu waffe eyafudde ekibwatukira. King Michael yankubira nangamba taata omwana emmotoka emutomedde. Ate okuyitawo eddakiika essaawa 3 mwannyinaze nankubira ti omwana afudde. Kibi nnyo kubanga muzzukulu waffe oyo Eric abadde atumanyi era ng'atwagala nnyo. Ebyokwogera bitono naye neebaza nnyo okubeerawo kwammwe ne mujja mu kyalo eno. Ffe tetuzaalibwa eno naye twajjayo obuzinga tuzze ku buvo n'obuddo. Tuzaalibwa Namugongo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsaba tukubireko mukadde waffe engalo ez'amaanyi. Bakadde baffe mujja kutusaasira muyinza okugamba nti tubalwisizza ye tujja gamba nti kituufu naye tetubalwisizza nti twagala wabula olw'enteekateeka ezibadde zijja zikyuka. Nja kusaba kumu abakatuuka nga tonnafuna kyakulya oyinza okuyitaawo mpola mpola kubanga enteekateeka eziddako tetwandyagadde nnyo tuzitataaganye. Munzikirize tugenda kuba tugenda butereevu eri
mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Abantu ba Katonda abaagalwa mwenna, tukuŋŋaanye olw'eggulo luno okuwerekera mukwano gwaffe Eric Omukama Katonda gwe yajjuludde ku mwaliriro gw'ensi eno ng'ekereziya owa Kikungo nga tusangibwa mu palishi ey'ekatikamu. Tusooka okutuusa okusaasira kwaffe eri jjajja mu Kristo munnaffe Zaake, ate muganda waffe, abooluganda, ab'emikwano ffenna olw'okuviibwako mukwano gwaffe Omukama gwe yajje mu bulamu obw'ensi eno mu mbeera ey'ekikangabwa efaanana bw'etyo. Naye nga tuli ku nsi kuno tukimanyi nti ffenna ly'ekkubo, naye tugenze tutya? Aho nno nga tweyongera okusabira Eric, tusabire bazadde be, tusabire baganda be, tusabire mikwano gye mwabadde awangaalira. Omukama abagumye, Omukama abasangula amaziga, abanywereze ku kwagala kwa Katonda, kubanga ffenna ly'ekkubo. Awo nno twesabire Omukama atuyambe nti naffe bw'ali baatuyise tugende tumusisinkane ate tusangeyo mukwano gwaffe tusobole okubeera mu maaso ge emirembe gyonna. Abooluganda abaagalwa, emirundi mingi buli tutuuka mu kaseera akafaanana bwe kati tufuna ebibuuzo bingi mu bulamu bwaffe ne tusoberwa mu kino ne mu kiri lwaki nze. Awo nno olw'ebirowoozo ebingi bye tulina mu mitima gyaffe twetondere Omukama atusaasire, tuleke tusaanira okuweereza essaala zaffe zituuke ew'Omukama. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu, nammwe baganda bange tinyonoonye nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola. Gunsinze, gunsinze, gunsingidde ddala. Kyenva neegeya Mariya omutuukirivu ambeere n'emirembe gyonna, bamalayika bonna n'abatuukirivu, nammwe baganda bange okunsabira eri Omukama Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatirwa ekisa, tusonyiwe ensobi zaffe, atuuse mu bulamu obutaggwaawo. Twegayirire ayi Katonda gwe ekitiibwa ky'abakkiriza, gwe bulamu bw'abatuukirivu, gwe nnyini mwana eyatunulula ng'afa n'azuukira, tukwegayiridde saasira omuweereza wo Eric n'abaweereza abo abalala bonna abaafa, abo abaamanya ekyamagero eky'okuzuukira kwaffe, afune essanyu ery'okwesiima okutaggwaawo mu ggulu. Tukikusaba nga tuyita mu linnya ly'omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Abasobola okutuulako tusobola okutuula tuwulire ebyawandiikibwa ebituga. Katuulire ekitundu ku lw'ensonga eno etukuŋŋaanyizza olwaleero. Naaman yaddayo eri omusajja wa Katonda
nakkiriza Katonda. Bye tusoma mu kitabo ekyokubiri eky'Abassekabaka omutwe gwa 5 okutandika n'olunyolo lw'14 okutuuka ku lw'17. Bw'atyo Naamani nakkirira ne yennyika mu mugga Yoludaani emirundi 7 nga Erizeeyo bwe yali amugambye. Yenna n'atukula ng'alinga omwana omuwere. Mu nnaku ezo Naamani bwe yalaba ng'awonye, ye n'entwala ye yonna n'addayo ewa Erizeeyo omuntu wa Katonda. N'ayimirira mu maaso ge n'agamba nti, kati manyidde ddala nti mu nsi yonna teri Katonda mulala wabula mu Isirayiri mukka. Kale nno nkwegayiridde akalabo kano kakkirize. Naye ye n'addamu nti, ndayidde Omukama omulamu, gwe nnyimiridde mu maaso, sijja kukakkiriza. N'ayongera okumwekubako era n'akomba kwerima. Naamani kwe kumugamba nti, kola nga bw'oyagala, kyokka nkusaba nze omuddu wo nzigye wano ettaka obulogoyi 2 bye busobola okwetikka, kubanga okuva kati omuddu wo tajja kuddamu kutambira balubaale bitambiro byokye yadde eby'omusaayi, wabula Mukama. Abooluganda, ebyo Omukama yabyogera tulizukira fenna, tulizukira ffe ekitiibwa kya Yesu olw'oluvannyuma olwo. Fenna tulizukira ffe ekitiibwa kya Yesu olw'oluvannyuma.
abasobola okuyimirira tuyimire twaniriza amawulire agasanyusa agugana haleluya 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 mukama omuddu awulira kwolina ebigambo by'obulamu obutakwawo haleluya wabuzinewo akomawo okuwa Katonda ekitiibwa wabula ono munnaggwanga ono ebigambo by'envanjiri ya mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Luka omutwe gwe 17 oluliro lwe 11 okukoma ku lwe 19. Olwatuuka Yesu bwe yali agenda e Yerusaalemu n'ayita mu nsi y'e Samaliya ne Galiraaya. Bwe yali ayingira mu kyalo ekimu abagenge 10 ne bajja gy'ali ne bayimirira walako ne boogerera waggulu nga bagamba nti Yesu muyigiriza tusaasire. Yesu bwe yalaba n'agamba nti mugende mweyoleke eri abasoosolooti. Olwatuuka baali bagenda ne bawona omu ku bo ng'awonye n'afunyamu ng'atendereza Katonda n'eddoboozi ddene n'avunnama ku bigere bya Yesu nga yeebaza so nga yali mu Samaliya. Yesu kwe kugira n'agamba nti abawonyezeddwa babadde 10 kale 9 bali luyiwa. Tiwabadde akomawo kuwa Katonda kitiibwa wabula munnaggwanga ono. Kwe kugamba nti yimuka ogende kuba okukkiriza kwo kukuwonyezza. Abooluganda baagala ekitundu kyaffe eky'evvanjiri kikomyawo ku lw'ensonga eno. Tutuuleko katono. Bakungubazi bannange mwenna, ssebo mmeeya wa Lubaga, abayimbi mwenna abali wano abanene n'abakulu mwenna mu biti byammwe, kitalo ddala olw'okuviibwako omwana waffe Eric muzzukulu wa Mugema. Kitalo mu myaka egyo tusaasira ekereziya gy'abadde, tusaasira taata ne maama ng'ekika, tusaasira eggwanga Uganda olw'okufiirwa omwana waffe Eric. Katonda gwe yajjuludde mu bulamu obw'ensi eno mu mbeera ey'ekikangabwa ekifaanana bwe kityo. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Basaba ne banyabo nga tukuŋŋaanye ku lw'ensonga eno tetuyinza kuvaawo nga tetwogedde ku kigambo kya Katonda, kubanga Katonda mwe muli essuubi lyaffe ffenna abali ku nsi kuno. Mu bimpimpi nga tuwerekera munnaffe ono twebuulirire ku kigambo kino. Tuwulidde mu Vvanjiri Yesu ayogedde ku bagenge. Twawulidde essomo eryasoose lyayogedde ku musajja gwe bayita Namaani oba Namaani. Namaani oyo bw'osoma obulungi yali musajja alwadde endwadde ey'ebigenge. Mu mulembe ogwo buli muntu eyalwalanga ebigenge baamusibangamu ekide nga kigenda kivuga n'atambula n'agenda ng'aleekana nti abange munviire nze siri mulongoofu, nga n'ekide kigenda kivuga kubanga ebigenge yalinga ndwadde mbi, yalinga ndwadde etasobola bwebeera naawe nga tobeera mu bantu. Nga batuwulidde mu Vvanjiri nti abagenge nabo baali 10 naye bwe baawulira eddoboozi lya mukama waffe Yesu Kristo baakowoola n'eddoboozi ddene nti ssebo tukwatirwa ekisa kubanga endwadde y'ebigenge ekoze eki etuyitiriddeko. Yesu n'abakwatirwa ekisa n'abagamba mugende mweyoleke eri abasoosolooti oba eri
abakulu b'ekibiina ky'abakkiriza baali batambula nga bagenda ne bawonera mu kkubo. Ku 10 omu yeyadde okwebaza. Bassebo ne bannyabo, ku mulembe gwaffe guno tuyinza okuba nga abamu mu ffe tetulabanga ku muntu wa bigenge, naye dda baatugambanga nti omuntu w'ekigenge bwe kikwata ku ngalo engalo zikutukako, bwe kikwata ebigere bikutukako. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, mu mulembe guno gwe tulimu ng'oggyeko ebigenge biri ebyalumanga abantu ne balabika nti oyo alina ekigenge, olwaleero n'omuntu okumusanga ng'alina olubumu okuleka ng'oyo teyeefaako. Bassebo ne bannyabo, omulembe gwaffe guno gwe tulina bangi tulina ebigenge ebitasoboka kukola ki? Kulabika. Naye ng'ekigenge ekyo senga kisobola okulabika, ne mu bantu wandibadde tosobola kutuula. Nga tuwerekera munnaffe ono buli omu afumiitirize ku kukkiriza kwe mu mbeera gy'atambulamu, mu mbeera gye yeeyisaamu, ayimiridde atya ne bantu banne. Olina ekigenge kitakugwanyiza kuyimirira mu bantu, kubeera mu bantu, kubanga bali tuwulidde baali balina ebigenge ebitabakkiriza kubeera mu bantu. Gwali wano olwaleero olina ekigenge naye tukimanyi, oba okimanyi naye osirise. Bassebo ne bannyabo, omulembe gwaffe guno abantu bangi tujjudde ebigenge. Tuwulidde olw'omusajja bwe yagenda okweyoleka eri Erizeewo, yatwala ekirabo. Bwe yatwala ekirabo yeegayirira Erizeewo kubanga yali musajja wa Katonda, n'amwegayirira waakiri akkiriza ekirabo kyakoze eki. Erizeewo yakigaana, naye ng'amugamba ekintu kimu, ekirabo ky'olina kitwale eri kabona. Naye n'amaani teyakkiriza kubanga yagamba nti waakiri kanve wano nga njoddeyo ku ttaka w'oyimiridde nsobole okugenda nalyo. Bassebo ne bannyabo, omulembe gwaffe guno abantu bangi buli omu takyesiga munne, abantu bangi kubanga tujjudde ebigenge. Obubbi bulinga obubbi, ekyo kiba kigenge. Obuyaaye bulinga buyaaye, ekyo kiba kigenge. Okuyisaawo kuba kuyisaawo, ekyo kiba kigenge. Naye nga bw'oba otawula mu kkubo tewali asobola kulaba nti olina kigenge, naye ekigenge okyemanyidde gwe weka. Awo nno Omukama atusaba olwaleero nga tuwerekera munnaffe ono, ekigenge kyo ky'omanyi kitwale okyoyoleke eri abo abakukulembera mu nzikirizayo. Bonna okuŋŋaana ne banno ojja kumanya ekigenge ky'olina. Y'ensonga lwaki omulembe gwaffe guno ebintu bingi bikyankalanye. Oli yayoola ettaka, naye omulembe guno n'akataka k'olina buli muntu akatunuulidde kakola ki? Kukatwala. Ekyo kiba kiki? Kigenge. Awo nno bassebo ne bannyabo nga tuwerekera munnaffe ono, tubadde tuwulira ebimwogerwako nga birungi biki? Byereere. Kitegeeza nti mu bulamu bwe tuyinza okugamba nti tabadde na kigenge, naye empanja agireseeko nze naawe okulaba nga twekebera okweggyamu ebigenge ebitulemesa okuyimirira mu maaso ga Katonda. Twesabire nno nga tusabira munnaffe ono, tusabira bakadde be, tusabira mikwano gye, Omukama abayambe okusobola okwezuula ki kye bali mu bulamu bwabwe ne Katonda waabwe. Tusabe n'Omukama atuyambe. Ffe abali wano twenoonye. Olina kigenge kya nguzi, olina kigenge kya kukola ki? Buli mbeera yonna ekigenge kitakugwanyiza kuyimirira mu bantu, kubeera mu bantu, nga bw'onootambula bagamba wuuyo, ekyo kiba kigenge. Bassebo ne bannyabo twerwaneko nga tuwerekera omwana waffe ono, Omukama gwe yajjuludde ku mwaliriro gw'ensi eno gye tunyumirwa abasinga obungi. Omukama amuyambe, bw'aba alina ebyamusobako amusaasire. Ate naffe abasigadde ku nsi kuno nga twerwanako okulaba nti ebigenge bye tulina mu bulamu bwaffe mu kukkiriza kwaffe twerwanako okubyeggyamu, tusobole okutuuka mu maaso g'Omukama nga tutuukiridde, nga tetukyalina kigenge kyonna, kubanga baali balina ekidde ekigenda kibakulembera. Naffe nno osanga oli awo Omukama n'atuyamba okulaba nga tutuuka mu bulamu obutaggwaawo, ng'ebigenge bye tulina tubyekyeeko. Twerwaneko nno ng'obudde bukyali okulaba nga Omukama atusaanyiza okutuuka mu bwakabaka bwa Katonda. Omukama abeere nammwe.
Sebo ne bannyabo nga tugenda mu maaso nja kubasaba tujja kuyimirira tuweeyo essaala zaffe zino nga tuwerekera omwana waffe. Abooluganda abaagalwa, tukoowole Katonda Kitaffe omuyinza wa buli kantu eyazuukiza Yesu omwana we mu bafu akkiriza okudduukirira abalamu n'abafu. Ayi Katonda wulira essaala zaffe, otuwe gye tusaba nga tuyita mu Yesu Kristo. Tusabire bakristo bannaffe bonna abatabuddwa mu bulamu bwabwe. Omukama abafuukire ekikubagiza bawe eddembe mu mitima gyabwe. Ayi Katonda wulira essaala zaffe, otuwe gye tusaba nga tuyita mu Yesu Kristo. Muganda waffe ono Eriki eyafunedde ensigo y'abatisimu ey'obulamu obutaggwaawo, Omukama amugatte mu batuukirivu mu bulamu obw'olubeerera. Ayi Katonda wulira essaala zaffe, otuwe gye tusaba nga tuyita mu Yesu Kristo. Omugenzi ono Yerike yalyanga omubiri gwa Kristo, emmere y'obulamu obutaggwaawo. Omukama amuzuukiza amutuuse mu kitiibwa ku maka ku lunaku olw'oluvannyuma. Ayi Katonda wulira essaala zaffe, otuwe gye tusaba nga tuyita mu Yesu Kristo. Bazadde b'omugenzi ono, mikwano gye gyonna bali mu nnaku olw'okufiirwa mu mukwano gwabwe. Omukama abasangula amazigera abafuukira ekikubagizo. Ayi Katonda wulira essaala Yesu Kristo. Naffe ffenna abakuŋŋaanye mu kwebaza kuno nga tujjukira obulamu bwa mukwano gwaffe. Omukama akkiriza okutusangula amazigera atunywereze mu kwagala Katonda, akkiriza okutusangulako ebigenge byonna. Ayi Katonda wulira essaala zaffe, otuwe gye tusaba nga tuyita mu Yesu Kristo. Twegayirire. Ayi Mukama, okwegayirira kuno kkiriza kugasa nnyo emyoyo gy'abakukkiriza, naddala omwoyo gwa Eriki n'abo bonna. Omunaaze era omugye mu nvuba z'ekibi, muyambe era omutuuse mu kwesiima okw'olubeerera. Kino tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Katutuuleko. Eklezia essaala esinga obukulu eba ya mmisa. Abo nno omukulu w'ekifo ekatikamu okufa kuno yakutegeddeko naye n'atasobola kubeera naffe. Abo nno ngenda kubasaba twekolemu omulimu gw'okusonda essaala enkulu ey'okusabira Eriki kyekirabo ekisinga obukulu. Eriki kye yeetaaga. Awo nno mbasaba buli alina kyalina akireete wano mu maaso okwongera okusabira Eriki ate ne bazadde b'omugenzi, Omukama asobole okubagomya.
Ojja kuvuga nsaba Mukama wange n'obakawasa ebyo byempite byange byonna bibyo jigiriza n'okukola kw'ebyo by'obadde bikudizenga jigiriza n'okukola kw'ebyo by'obadde bagawaza balala ebirabo byelese bino nga biva mu kutegana kwange omutima gwange nebyennina byanebera nattedo ebyennaku n'ebyesanyu taata bikutiza byonna obunafu bwange n'ebinyemo ebirabo byelese ojja kubuga kwa Mukama wange gwe n'ongagawaza ebyo byempite byange byonna ebyo jigiriza n'okukola kw'ebyo by'ompadde bikutizenga jigiriza n'okukola kw'ebyo by'ompadde bagawaza balala obulamu bw'ompadde Mukama obukyutte mikisa kitange neyanzisa ebirabyo tunekewedde okutusebenteko okukola mbeera kitambala mukusirira nenzikwerera mayombenawekoyo ojja kubuga kwa Mukama wange gwe n'ongagawaza ebyo byempite byange byonna bibyo jigiriza n'okukola kw'ebyo by'ompadde bikudizenga jigiriza n'okukola kw'ebyo by'ompadde bagawaza balala tukwegayiridde ayi Mukama obuyinza bwa buli kantu era omuzira kisa olw'ekirabo kino abaweereza abo abaafa naddala Eric mumaamuleko ekibi kyonna mu musaayi gwa Kristo n'abo bonna be wanaaza mu mazzi g'abatiisimu nga bw'oli ow'ekisa basaanire okutuuka mu kwesiima okutaggwaawo tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Eric buli lwabadde agenda mu ekereziya abadde asoma essaala eno awo nno ffe abaliwo kaakati abakyasobola okwogera katugisome ku lulwe Omukama amusonyiwe ebyamusobako nga twatula nga tugamba nti kitaffe ali mu ggulu byagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu otwembeera ffe ya buli nnaku otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Ayi Mukama tukwegayiridde tulokole mu bubi bwonna tuyambe tube mu ddembe tugirire ekisa tuwona ekibi ennaku zonna tebenkera watali kutabuka n'akamu n'okwesima kwatusuubiza ffe Yesu Kristo gwe Kabaka gw'obuyinza gw'ekitiibwa emirembe n'emirembe. Ayi Mukama Yesu Kristo gwe yamala mu ntaana ennaku essatu n'otukuza bw'oti entaana z'abakukkiriza zonna gy'emibiri nga giziikibwa essuubi ery'okuzuukira lyeyongera tukwegayiridde tusaasire eddembe lya Kristo libeere naffe ennaku zonna. Ziika nga tegukyalimu kantu aguzuukizanga nga gw'amaanyi ng'era ogw'abatuukirivu ate omwoyo gwe agugatte mangu okuja ababa abatuukirivu ate ng'amulamula abe wa kisa ng'okufa bwe kuwedde n'ebibya bimumaamuleko atabagane ne paatiri ng'omusumba omulungi yamuwembejja ng'agenderamu abo abali ne kabaka ataggwaawo mu ssanyu eritaggwaawo
ng'ali wamu n'abatuukirivu. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Twandibadde tukyasinga Kristo teyajja. Twandibadde waffe Kristo yeebazibwe. Twandibadde tukyasinga Kristo teyajja. Twandibadde waffe Kristo yeebazibwe. Twandifudde bubi, twandibuze ffenna, Kristo yatulonda. Twandibadde tukyasinga Kristo teyajja. Twandibadde waffe Kristo yeebazibwe. Tujja kuddamu nti ayi Mukama tuwulire. Ayi Mukama Katonda waffe yaniriza omugenzi ono Eric anti wayiwa omusaayi gwo olw'okubeera ye. Ayi Mukama tuwulire. Jjukira ayi Mukama nti tuli nfuufu, omuntu alinga omuddo oba ekimuli ky'okuttale. Ayi Mukama tuwulire. Ayi Mukama ebibi byange binkanga n'enswala, naye ggwe oli wa kisa. Ayi Mukama tuwulire. Nzikiriza ng'omununuzi waali ate ku lunaku olw'oluvannyuma ndizuukira. Aleluya. Amina. Nze nnyini nze ndiraba Katonda omulokozi wange. Aleluya. Amina. Nze nnyini ndimulaba n'amaaso gange, lino ly'essuubi lyange. Aleluya. Amina. Ayi Mukama mponya okulaga mu magombe gw'amenya enzigi ez'ebikomo. Aleluya. Amina. Gwe yasuukiza bwe yatuuka mu b'omu magombe n'obawa ekitangaala abo abaali mu kizikiza. Aleluya. Amina. Ayi Mukama muwumu ekiwummulo ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeera kimwakire atebenkere emirembe. Ayi Paatiri nnyini kusaasira, tukukwasa mukwano gwaffe ono Eriki anti naye alibanga abalala bonna abafiira mu Kristo. Ku lunaku olw'oluvannyuma naye waakuzuukira wamu ne Kristo. Kale nno ggwe w'ekisa ayi Mukama, wulira okwegayirira kwaffe, emiryango gy'eggulu giggulwe ayingire. Naffe baalese eno okukkiriza okw'amazima kwe tulimu kutukubagize. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Ayi Paatiri ataggwaawo, tukwebaza ebirungi byonna by'owadde omuweereza wo ono ng'akyali ku nsi. Naffe tugatibwe n'abatuukirivu mu Kristo, tetunaategeerera bw'oli ow'ekisa, okukkiriza okw'amazima kutukubagize, okutuuka ffenna lwe tulisisinkana mu Kristo Mukama waffe. Ekereziya nga tukyakomyeko awo, ngenda kusaba obwedda tutuusaako obubaka obw'enjawulo. Bw'eba eriyo obubaka obwasigadde n'aboogezi abasigadde, katubaweeyo akaagaanya kano. Sebo tweyanze nnyo tweyanzeege. Saba ne tukubire ekereziya engalo ez'amaanyi. Nali simanyi nti naazaalibwa ng'obote yaliwo ze engalo ze mwakuba mbu, kati nsaba tukube engalo entuufu. Lwebwe tuwaze obwekitala nnyo saba munzikirize. Masekati gaffe tweyo. So mugenda tusaasira, tugenda kulyamuko ku budde eddakiika nga 2, naye nzikiriza tugenda kuba tukyali ffenna. Olw'ensonga olunaku twaluwaddeyo okuwerekera omwana ono mu bitiibwa ebingi, tuleke kukola ng'abasuulayo omuyaaye, kubanga munnange bali abanywi b'enjaga tulina engeri gye tubaziikamu oba opapa bayaaye bannaye balina engeri gye bamukanyugayo. Naye omusajja ono abadde mukozi mu myaka gye, ate abadde muntu w'abantu wano. Abazubuka abantu bali basingawo obungi, naye tukkiriza nti mmwe abantu abakulu mu abaliwo bakubireko mu ngalo okuba mugumiikiriza. Muzikirize masekati gaffe tweyungiddwako papa papa Misach muzukulu wa Ndugwa. Sebo taata tusaba n'obwetuwaze obwekitalo ennyo ojja oyogereko gye tuli, wadde obakojja wange nejjangu oyogereko gye tuli mu dakiika ntono nnyo, omwana yakuyise. Mugukubireko mu ngalo ez'amaanyi ajja ayogereko gye tuli mu dakiika. Ku lw'abayimbi ne ku lw'abannakatemba bonna oba ku lw'abannakatemba bonna nsaba gye akituukiriza neyanziza. Mukama mulungi.
kiseera kyonna banga ngenda kwogera ku bayimbi oba ba artists abaliwo abasobola okujja wano muki abaliwo mujje tuyimirire wamu kale nno waliwo oluyimba oluyimbibwa nti amaze emirimu gye era awangudde ki omuntu mwawangula olutalo bamuyozaayoza mbadde njagala Katumba tumukubire mu bugalo obumuyozaayoza ku ssaawa eno okuba engalo nga z'amaanyi eziyozaayo awangudde omutalo mu njogera yaffe tugamba kitalo nnyo kitalo ddala okuba ntuviiriddwako omwana waffe kubanga nze ne mugwanya Michael generation yemu era abaana baffe bali myaka gye gimu kyannaku nnyo okuba ntuviiriddwako omwana waffe kibi nnyo kimenya omutima omuzadde kibi nnyo era kimenya omutima omuzadde okutunula mu ntaana y'omwana we kibi ddala ebiseera ebisinga abaana be balina okuziika ki bazadde baabwe n'olwekyo kiwundu kinene nnyo eri muganda waffe Michael n'ab'ekika kyonna okutwaliza awamu tukusaasira bamugumu ebiseera ebisinga Katonda alina ensonga lwaki akola byakola ate buli omu Katonda yamuwa maileji ye w'alina okukoma maileji yo bweggwako awo oba olina okukola ki bw'oba ogenda okwongerako wakiri omenyeka amagulu n'otayongerako bw'obanga olina essowaani yo gy'oleseeyo beoba owulya ne bagamba yatudde tumanye afudde nadda engulu n'alyayo essowaani y'emmere bulungi essowaani yo gy'obadde olese bw'omala ogirya ate n'omala n'okola ki mu nteekateeka za Katonda ebyo byonna bibaamu ffenna ekkubo lyaffe lyakufa ebiseera ebisinga nze nkakasa nti Katonda atuggyako abantu be twagala oba be tumanyi okwongera okutulaga ffe ababa beeyisa obulungi oba obubi nti enneeyisa gye weeyisaamu ne gy'oyisa abantu olina okukola ki olina okufa kale nno buli muntu ali mu nnyumba eyo gy'ali nga olina bwe weeyisa ebiseera ebisinga njagala okkirize nti okufa kukola ki kuba kati tokyalina bw'ogamba Michael baatakakasa nti okufa gye kuli oba oli awo ng'eyo sigino ya Katonda ayongedde kwagala kulaga buyinza bwe n'amaanyi ge Katonda naye abalungi bakola ki bayagala omwana oyo abadde mulungi tubadde tutera omunyumyako ne muganda wange netweyagala tugaba tukuziza tukoze tutya tukuziza ne tunyumya ebintu eby'ekintu ekikulu naye bw'abanga Katonda yasazeewo kumutwala bw'atyo tumusabire awo emirembe njagala okwebaza ba artists bannange mwenna abasobodde okutindiga eggero ne mujja kubanga bambi kyabadde kyamangu nange nkiwulidde ku makya kyabadde kyamangu abasobodde okutuuka mwebale nnyo mwebalire ddala abakyali mu kkubo mwebale nnyo okuba nti mukyali mu kkubo abatasobodde naye ng'emitima weegiri mwebale ababaddeyo naye nga mugamba tebinkwatako kano enolire okufiirwa lire n'ebizibu lire leero akati ono yakayina enkya bakakwasa ggwe so n'olwekyo tugende maaso n'okwebeereramu muno bw'afuna obuzibu nga Michael bw'abufunye mwekubirize nga tubeerewo kubanga eno efamire tulekayo famire zaffe zennyininyini ne tujja ne tukola famire endala nenkusanga nga Betty Mpologoma oli mwannyinaze sikyakwegaana so n'olwekyo saba tugende maaso n'embeera eno mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okwebaza abatambizi abakulu Sebo Bwana mukulu tweyazeege mwebale butatujajinga ebiseera ebisinga ffe abayimbi embeera zaffe nti abantu batulinako endowooza endala perceptions enfu olumu tutuuka mu balabi b'emyoyo olumu ne batusindika ebbali ne batusalira emisango abamu no batuyita bansi
ti abo bansi naye mwebale butatusuula ne mukkiriza ne mujja ne musabira omwana waffe kyetusaba ne Katonda musonyiwe byamusobako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tetujja kwogera bingi okusingako awo, tweyongera kusaasira busaasizi munnaffe Michael n'abooluganda abaddiriddeko awo. Mukama abawe obugumu n'okukkiriza nti ffenna eryo lyekkubo okugenda, ffenna era we tujja kuyita nga tugenda. Omugenzi Mukama mumuzanirane. So nja kusaba abayimbi nga bwe muli awo beegayiridde kubanga ofiisi y'emu n'omukulu oli bw'atambula oba bannakatimba nga bwe muli awo. Ssebo mukulu Michael taata w'omugenzi nkusaba ayimirire we muli afune okubugiriza oludda olwo mube nga muli naye ayogere ebigambo byeyandyagadde okwogera ebirungi n'ebyo by'amanyi ku mwana we. Kyenzikiriza si byangu naye kyensaba ekirala ne maama naawe bw'oba oli kumpi, maama naawe sembera ensonga eno etambule wamu. Maama naawe jangu tube nga tufuna okwogera kwammwe tutambulire wamu. Maama yekka bwe nninze tutandike. Ye Mike atuuse. Papa Misa kyosaba tujja kusooka maama saba tukirinaako namukola egamba nti ladies first. Okay. Bakungubazi bannange beebaziza nnyo okulaga omwana wange omukwano. Nemutindinga engendo zonna gye muvudde ne mujja okulekera Eric. Sigenda kwogera bingi ku mwana wange naye nsaba munsabire essaawa Mukama ngumye ansisinkane ne Eric amukyumula eky'emirembe nsobola okwogera kyokka. Mwebale kujja. Amina. Katusabe maama Mukama akugumire. Sewo mukulu. Basawo ne banyabo amanya mpitibwa Mugwanya Michael Lwaki Michael ya sente nanze omuzadde oba taata w'obugenzi Eric Katumba. Nja kwebaza, sijja kwebaza nasokere na mukwebaza mikwano gyaffe mwenna okubeerawo naffe mu bulungi mu bubi mu masanyu mu maziga tubeera ffenna kubanga bwe ntunulira wano around ndaba nga face ze tubeera nazo mu mirimu gyaffe era ze face ze zimu ze ndaba wano mu kaseera kano ak'ennaku. Mwebale nnyo mwebale ddala kwagala Eric mumwagadde nnyo mwebalire ddala mwebale kumwagala paka n'okumuwerekera okutuuka essaawa eno nga mwagalira ddala okulaba Eric wawagala mutto. Ate era mwebale nnyo kwagala King Michael ng'omuyimbi wammwe. Nebaza abayimbi bannange okungumya bana batesinga amanyi boogera bulungi naye bayimbi bannange mwebale nnyo okuba nti munzizizaamu amaanyi. Bobi Wine webale nnyo obubaka abantu babuwulidde. Webale nnyo okulaga nti okyali miziki munnaffe. Webale nnyo webalire ddala Chameleone, Bebe Cool, Ragadi, Mr. Kisemakula, CD Style, Raga Silver n'abayimbi abalala mwenna gosimensioninze naye ng'okimanyi nti obadde nange mu lugendo luno ate ngeri okyali nange. Mwebale nnyo mwebalire ddala mami wange omulungi. Mwebale nnyo webalire ddala okunkuza mu nkuza ennungi eri nti abantu tebanneekokkola wabula basigala baagala okuba nga ndi mukwano gwabwe ngera Eric wabadde mukwano gwammwe. Mbadde ngezaako omuwa ku notisi mama wange ze yankulizaako ate era nga ne maama amwongerezaako kubanga waali akyali mulamu. Katonda yebale kukuuma nti okyali mulamu
yensonga lwaki naffe ekkubo lye tuyitamu tetusangamyo biwonvu. Eriki mutabani wange omukulu, mumanyi ebiseera bya haso ng'ozaala omwana we asooka ng'omuvubuka ng'otyekyanga. Mumanyi haso eyo kuba omwana alidde ki, anywedde ki, oyiyiza otya abiirewo, otegeera omwana we asoose. Waliwo essanyu endowooza buli omu yali alifunyeko ku mwana we asoose, naye ate waliwo ennaku ng'omwana wo asoose akoze eki, agenze. So Eriki nadde njogera naye nga mbuulira ebigambo lwaki tukola kino nakino. Daddi abantu bakwogerako nawe bati daddi kiriwo ekineewo ekiti, nanange nga daddi olumu muzzaamu ebbogo nga taata, naye nga mpulidde omutabani kyakoze eki kyanambi. Nja kwebaza manager Norris aba Vox, mwebale nnyo okuba nti mutabani wange mubadde mubeera naye. Nja kwebaza aba Happy Boys, omukulu wa Happy Boys, webale nnyo okuba nti mutabani wange obadde omukuuma, n'abalala bonna abadde babeera ne mutabani wange mu ndongo eyo kyabadde. Mwebale nnyo okuba nti mumukuumye, teyalwadde nga babadde babisuubira nti omuntu babeera mu bidongo abagenda kufunayo ebirwadde. Nedda, just emmotoka yamukomedde, omwana n'afa. Nga yali yantuma ebintu byemabegakawo mbadde Dubai, yali yantuma ebintu ebya music, ng'ayagala nnyo music, era nange ne mmuleka ayagala music, kubanga nange okwagala music n'okufuuka omuyimbi owakabi waliwo ebiseera ebyali bizibu nnyo mu family nga tebanzikiriza kukwata kkubo eri. Nnamala ne mbakakasa nti osobola okuba omuyimbi ow'empisa ennungi, osobola okuba omuyimbi omulungi, osobola okuba omuyimbi atakola abantu bye bakusuubirizaamu. So Eriki afudde, eba yafudde, naye obulumi nina bungi ku mutima nga taata wa Eriki. Bingi nnyo tubadde tupulaninga ne Eriki, emyaka gy'abaddemu gibadde gituuse okuba nti tutuula ku meeza ne twogera ne mubuulira ebiddako. Singa mba siriwo kino kiriwo kiriwo kiti, singa mba nkozewo nti okolawo ne wooti. Era Eriki tugamba yabadde next man wange, next kin wange, next biki byange byonna, mutabani nga mutabani wange omukulu. Naye mwebale nnyo nnyo omukwano gwe mundaze, kuba bwetunula wano ndaba abantu eno si kumpi wala, naye era musobodde okujja, kuba nange era bujja kuba bwebuti nga muzza ate ku lwange, kubanga essaawa yonna Katonda nange ayinza okumpita. Era njagala mutindige nga mutindize ku mutabani wange, nange mulage abali babasigaddewo ti King Michael yatugamba agenda kuziikibwa eno, era nange eno bagenda okungalamiza singa nnawange emirimu zange Katonda agambye kubaawo. Naye papa bisaki kwagala nyo papa, bigayi kwagala nnyo, abayimbi mwenna mbagala nnyo, Donizera kwagala nnyo, Fugita kwagala nnyo boss, ababunga beti mwenna abasobodde okubaawo, daddi webale nnyo okubaawo, n'abalala mwenna. Ebigambo byenjogera njagala mubitwale ng'ekikulu because obulumi nina bungi, naye olaba nguma nenvamu ebigambo bino, nsaba mugenda kubitwala ng'ekikulu. Nze nga King Michael, abantu abamu bagamba King Michael muyaaye, King Michael akola atya, naye oba tonnantuukako. Naye abantu abatenda empisa zange ennungi abantu abantuuseeko ne twogera, naye empisa ezo ennungi nange nzijja ku papa, nzijja ku bantu nga papa. Tewali kyenkola nga papa simubuuliddeeko. Papa bwembanga mu lugendo lwange olwa music nakatambulako mailo nga 5 nyambyekaana papa. Papa watuuka n'okumpi katukola oluyimba olwanina omukwano, eri mikwano gigi papa nga bwe twayimba oluyimba olwo. Papa mwebale kungunya, mikwano gyange mwebale kungunya, sigenda kwogera bingi. Twerekera Eriki, naye wennyini wetugenda okuteeka Eriki mwetegereze era wemujja okuteeka mu Gwanyama, mu Gwanyama eko. Mwebale nnyo, mwebale ddala mama Eriki. Bagensaba okuva. Okuzaala Eriki oli muwala mutono nnyo.
olukwekekere bakana ebeeragana mukama agenda kwegomba mpambi musonyi okomawo tulina mukwano gwaffe gwe tuba tubeera naye mubulamu bwaffe ne Eric bamuyita afande Musibambi. It's a special thank you mukwano webale nnyo okubeera mu bulamu bwaffe mutambuza obulamu bwaffe n'omwana waffe kubeera gwe nasooka okubira essimu nga bankubidde nti agudde kabenje n'ova ku mirimu gyo n'ojja n'onvuga bambi n'ontwala etwala omwana waffe mu ddwaliro bambi nkwebaziza nyo sitwebaliza ano sirina walala wenyinza kwebaliza. Thank you very much. Era nekwekyo nja kwebaza bannamawulire mwenna babloggers mwenna abamanyisiza ensi King Michael yafiiridwa mutabani we BBS Refiner mwebale nnyo ne TV stations endala mwebale nnyo NTV mwebale NBS mwebale Cookie oli nange ebbanga lyonna obeera nange nabadde kuwana amafuta gakuleeta eno n'ogagaana Cookie ogwo mukwano gwendaka webale nnyo bale ddala Chameleone angambye ekimulwisiza mu kkubo mukyalo Mayanja yamugambye tondeka era yabadde avuze ng'alinako waatuuse namugamba komawo mukime naye ne wanatusangirawo noba natusanga tumaze ali mu kkubo akola ki ajja n'abayimbi mwenna abazze okunzikirako n'abantu mwenna mbeebaza Katonda abagizeewo anko yasinke ebyange naawe bimanyi webale nnyo kungumya webale nnyo kumbeererawo Black Silver mwenna n'abawagizi ba King Michael ensi yonna abawagira King Michael abadde ku mitimbagano nga mulaba ebitambula Manager Roger mwebale nnyo webale ddala kungumya Manager Roger webale nnyo kuba nti nzirukira nnyo naawe wuwo okuba kusimu ya papa nga teriko essimu eddakira kubeera Manager Roger so sijja kwogera bingi kuba tulina emikolo mingi gigenda okuddakaawo mwebale nnyo mwebalire ddala okubeerawo King Michael temukoowa temulekeraawo mwenna muli mikwano kyange bwe twayimba oluyimba ne papa Museksemako era papa nja kusaba mu maaso ga kamera zino tuddemu era tuyimbira abantu nga bwe twayimba oluyimba luli oddemu mpite papa owange naako kati waliwo kino ekirala ngaera bwonfaako papa ekisabe mu maaso ga kamera kale sikiriza njaga nga tonnagenda nja kusaba nyinaffe wano Betty Mpologoma atuyimbireyo atukulembereyo akayimba akasiibula ku microphone tusibule omwana waffe bulungi papa mesashobora kubeerawo abayimbi fenna abayimbi bonna abaliwo bali kujja abamimbi munaffe edije maiki omwana waffe mukama musembulwambi katugube kulwaba naffe abebaka tebazikirira naye bawummula tusuubira zerolulaku lulijja ne tusisinkananga abawanguzi tujjukire ebirungi omwana byakoze omwaka lwawaffe awummute Eric emirimu emirungi myoyo gyakoze tutira abakoji babikizo katugube kulwaba naffe abebaka tebazikirira naye bawummula tusuubira tirolulaku lulijja ne tusisinkana nga abawanguzi mukama amuwummuze mirembe akasembayo mujja kunsonyiwako nebaza nnyo bempangala nabo ab'emunyonyo bakwano gyange ab'emunyonyo FC wetusamba nabo omupiira wetutweyana nabo akawungeezi mwebale nnyo okutindiga lino egendo mwebale nnyo okumperekera ate era nga tukyali ffenna mukama akyatukuumye era ayongere otukuuma papa kale katwongere okwebaza Katonda ku lwekyo tweyanza nnyo tweyanzeege Supremagerod mbambi tubeebaza okuva enaakulabye omukulu wakwebazizza webale nnyo webalire ddala obubaka tubuwulidde n'amabugo gakakadde okwongera okuyamba ku kuziika ssebo webale nnyo webalire ddala webale okubala amawulire gabagwako naye nammwe mu ddwaliro
bagumana oyasa omuka ogw'enkomerero. Thank you very much. Nenebaza bannyinaze abalungi. Mama wange Doreen Nakito, I can't thank you enough. Nina mukyala wange Yvonne Shaima, thank you very much. Nina Mama Shakur, nina abantu bange ab'okulusegere. Mama wange Namuleme, thank you very much. Mama wange Birungi, ba uncle bange mwenna, Uncle Semanda, Uncle sijja bamenya mwenna, thank you very much. Buli omu mu kiti kye ng'omanyi oli wa bukojja bwange onyimirirako, then ne mu kika kyange. Special thanks to my musika wa taata wange David Tebandeke. Special thank you to my best friend Samla Bob. Special thank you to Deriki Lukwata. Tata wange Lukwata omulala. Bana bambi mwenna kale bwe manyi tonina kakakwate ng'ombeereddewo. Nsiimye ddala mwe bali kwegera mwana wange ate mwe bali mukuza. Amiina. Kale kati nsaba tukkiriziganye. Era kyetukkiriza kiri kimu, mukulu Big Eye alina ke yayogedde awo katube n'essuubi kubanga awo ku siteera waliwo kamera ate ekwata bulungi paka wansi ku Millennium. So mbasaba tugoberere ensonga eyo ekwata n'egenda ku Millennium nekka ku Kyekabowa ate nejja neconnectinga ne ya Freedom City. So mbeegayiridde ensonga eyo asobola ogigoberera tugigoberere. Alina bambi namba plate togigaanira kulondoola nsonga eyo gwogigoberere tulabe tunoonya bwenkanya mu nsonga eno. Bannange tuli badduleeva ffenna kuba nze nkola mikolo gye njogerako at the same time nine mu transport. Naye obeera ku kkubo balirira nti naali ku kkubo ebbali oba atambuza ebigere naye muntu. Ate vuga supiidi gy'osobola okontrolinga gy'otasobola kontrolinga ebeera mbi kati nga bulaba abakyala bano. Kuba kati muwulira bo temukyampulira. Owulira kati ndowooza mumpuliriza bulungi. Mukama mulungi awo ntegedde tuli ffenna. Kati kwe kusaba kwange nti bambi oba oli ku kkubo nkwegayiridde ndi kansala oba ndi mukulembeze atwala ekyalo ekimu ekikoona ku masajja. Naye kyensaba kiri kimu wandigamba nti abyogeranga ani mbyogeranga omukulembeze. Bannange tubeera ku kkubo twefuge. Va ku ssimu ng'ovuga tonywa n'ovuga tolooza nti babyogera tebabitegeera. Njogera bino nga fino bwe baŋŋamba nti tumaliriza. Owulidde? So kwe kusaba kwange tukikole tulabe nga ate tukimaliriza bulungi obulamu bw'abantu tububalirire. Omwana aziikiddwa bw'ati embugo zibadde 4 looti zibadde 10 keseemu n'ebirala nga bwe bitambula. Ngenda kudda misinde ku nsonga y'ebimuli kubanga akadde tekali ku ludda lwange. Ebimuli nina ebimuli 8 oba abantu 8 naye tugenda kozesa bwangu. Ngenda biisa mu bwangu nga akola ki aziika mujja we. Naye nsaba bino tubikole mu budde tulabe nga ate tetulwa. Ntandise Papa Semakula ogenda kukulembera abayimbi obatwale mu kuteekako ekimuli bwe nagambiddwa. Togamba nti buli kintu bakiwadde nze oba bannakatemba oyinza okugamba owaayi buli kintu kyange oyo nno abakojja wange mulamba. Owulidde? Awo nzizeeko meeya ajja kuba yeteekateeka ne kansala kubanga omwana ono abadde yakola omusingi munene nnyo ku bakulu abo babiri okubeerayo. Nammwe mujja genda okusaako ekimuli. Bwe tunaba tumaliriza tugenda kufuna management ya Pe Boys ng'ekulembeddwa mukulu Kasumba n'ekibinja kyo. Abo bonna bannakatemba bali mu kuteekako kimuli tulabe nga ate nakyo tuwumbawumba ensonga eyo. Akuba ebifaananyi kikube mangu kubanga abo balungi tebabakuba bingi. Kuba kimojjemu kopi 10. Kati then bwe tumaliriza Meya Lubaga Division mbeera ze taata tweyanziza naawe nzikiriza oteekeko ekimuli. Bwe tuvaawo Happy Boys Management Happy Boys
eyo kwe kuli Busega, kuli Nakulabye, kuli Namasuba, kuli Kawempe. Baganda b'omugenzi ne basisita simanyi we muli. Baganda b'omugenzi nsaba twanguyirize ensonga eyo. Baganda b'omugenzi Kyangwa famire nsaba naawe ojje mangu. Kyangwe nsasire Kyangwe famire saba kunsonyiwa erinnya bange bampadde yali wandiise mwategedde sibirye omunenya kitono. Tulina ekibinja maama ne taata nsaba tugende tuseeka ekimuli. Maama ne taata nammwe nsaba tugende tuseeka ekimuli. Maama simanyi waali. Wali waliwo piki waliwo ababoda bataddewo Emotoka UPD 04H Casio Jangu tugende naawe. UPD 047H Casio Jangu tugenda kumoja Jangu tugende spokesman akasimu omuyaya akubye omuyaya nga omusajja womulaba mugabe bajja kukubinga musamba munno ye alina mogondi bwe bati tomusambamu kubanga tamanyi nti eriki tumuteeka wansi naye ngaalowooza bino ebyawaneeni bino olida abasajja ada agenda mutu
newaga nkubulira sawa zonna zoyagala mwana wange sikwekayangako taata sikwekayangako munaye wanyigidde zinotadda mwana wange mama usikwekayangako njonjenekedde mwana wange mukama gwange Twamukanyiza bannange n'omwana wange tulungi enyamukanyiza n'omwana wange bannange mama tulungi enyamukanyiza n'omwana wange tulungi enyamukanyiza n'omwana wange bannange tulungi enyamukanyiza n'omwana wange mama wange tulungi enyamukanyiza n'omwana wange tulungi enyamukanyiza n'omwana wange Eriki wange mama, omwana wange bannange, Eriki wumula mirembe nywesaka. Soja nguleze wala, Soja wange, respect Soja, salute Soja. Strong, bro. Pretty strong. Yeah. Family. Big one, big one.
Nedda sebo tere kuyimba nga tufuula. By next month. As a one,